Joske tukubirako ebigenda ma ya mukubolu ye eyo nga tuvudde bino bye biri munda mu firimu gy'ogenda okulaba ate munnange olowooza chairman teyayawula munnakyalo olaba bwekyangamba n'abakazi ekituufu oli musufu suubira olutalo etandika butandisi episode ena yakutuutamu omuntu avije Joshka ndeka nkakuba obwenzi obukuli naawe obukuli ne naawe lwaki tondeka nenkakuba olowooza tetandise mu butongole Black Gem Pictures ye YouTube channel koli mugirabira ate kampani ekutuusaako mwana mulenzi Ssentongo Dax Damascus ye nannyini firimu eno so nga ate mu firimu ye akuzanyidde nga Tone Ssentongo Damascus n'abire Donanta Tomusubwa akuzanyidde nga Lilian egenda mu maaso ono bamuyita Ziwa Benoni mwena akuzanyidde nga Alex Nachide Viola Vani Nach muna akuzanyidde nga Nach Babi Sino Traka Nantale Prose so nga ate mwana mulenzi Katoroni tagitumidde mwana musomesa ne munakyalo wange ansingira n'akalatifa na mubiru asimwe evidence yerona mwetandise Rento Scandals buterevu gye tuli mukulaba with me your boy VJ Joshka episode 13 tolekedde ekyatulese olunaku olwaleero muggo gwa sinema ate kasowulya namukoja Bashiri Wula Wulya mukwano namu nabire Donata yakutuusaako olugero luno wabula Black Gem ina bana bitone bebawandiisi bebazannyi bebalungi bebanyirira ku kamera kwaliko n'abembezi Ivan Sultan ne Ssentongo Dax Damascus mwetandisa olunaku olwaleero kati ono mukyala neighbor ali wano sound yakutuusibwako mwana mulenzi wa Benoni atudde wano awujjadde nga ab'embuto we mutumanyi bannaaye akaana ko yakutuulako ebweru Kisige Joseph ye technical director mwetandise ate nga ye VJ Joshke mwenye ate nga zireeta ono n'abeetezi neighbor mukwano ddi oli otya ng'oli wano owuubadde Natale Prose ne Nampija Hope be bakola ku Orfea ni naawe mukyana ibanza akubuuzi obadde ki naawe eno bamukubira amasimu sikeeko olugambo tasobola gikwata nga weekali alingiza oyinza ogamba mbega niba naayinaaka naaki ndyoke muyite naako manyi bafaanaganya amanyi ne naawe neesonyiwa bwamusike ne bannange yani oyo akubira leta mukwate sirapu nyabo nasokala munyenyawo 320 mu bbanga limu ngate ziri mu kilomita emu mama oba abantu beeyitiriza biki kati oba biki ebimusene nga nange neebuuza ekimuleese sikiraba yamukuba sirapu enajja ginyumiza n'abazzukulu nyabo mulyose igwe gwakikoze gwe si ekirungi bambi abalungi balina engeri gye banyiigamu kinyabo kikaaba kiringa ekyagala okuseka omulungi ye muntu gw'osanga mu nnaku n'ogaana ne bannange nze bwentyo bwenja okwagala nkwagalirayo wabula yakwatirira sirapu eno wagikwatirira olunaku lulamba mama eri bagiyita dry syrup ayinza atya atandika ati okunkuba oluyi nenze naaki gwe walukubye nze abaddewo oba abadde mulala nga ne mama wange tagezanga kweyadde okunkuba oluyi ebyo yabikomandiwa myaka 3 nga nkyayonka yiye eyitaki sisobola muviirako mukama wange sooka obategeeze basubscribinge temukatya firimu ekyagenda mu maaso naye kye tubasaba bambira mikwano musubscribinge onyige nekkade
Kyemusinga okwerabira akagambo olo mukeerabira naye tubasaba nako kanyige kitegeeza ki buli video gye tunaateekangayo ojja kuba ogifuna mu bujjuvu. So ate likinga omala okomentinge. Tweyanzege filimu kegende maaso. Munange yeweredde obutamuviirako awo ng'ajja. Sibe batereka emisulo. Oyinza otya? Onjiridde omusulo. Onjiridde omusulo. Mazzi musulo sibitegedde onjiriza. Kyonna kyekiri. Mama wange tankubangako gwe weeyita ki? Oyinza otya okunkuba? Gwe. Nasuula eri essimu. Ne lukoya. Lutalo lw'abakyala. Nja kukuba. Saka kumanyira. Oyinza otya okunjira amagi? Gw'oluyo nkubye lwaki? Gw'oluyo nkubye lwaki? Abange kyekiri wano. Mwabalwana. Mubadde ki? Nenga wali awulira. Ndekanga kobe. Njaka kubanze. Njaka kuba kaperuke. Baba muleke nakatala najja. Oyinza otya? Kalaba otugulu. Bano babataasa naye bo bageewulira. Oyanjikiriza baba no wandivudde wano ogenda. Obwenzi obukali. Naawe oli mwenzi ensonga lwaki bbawo yakusuulawo? Olowooza lwaki yakusuulawo? Osomba ku macana tomanyira gwe gwasomba ano nze mba nkulaba. N'olubuto olwo si lwa neiba. Ayogedde ku ki? Ndeka nkikube. Ndeka naawe nkakube. Abijjeeyo olwa neiba terupinduka bwe rutyo olwo olubuto si lwa neiba. Wano olina kuzannyawo paati ndala kubanga ayinza okwasanguza ebyama. Bambi mukazi wattu. Olemwa eyo nga tuvuddeyo. Rental Scandals episode 13 gy'oli mu kulaba. Mwana tukyeyamaani ng'aleeta ate abayaye ne swame. Yaswama baba taliiwo. Rona taliiwo. Ne Mula taliiwo basi naleeta ekintu kye. Bannange sike kataala. Wano wonna wawo woobeera. Wano weewuwo kyeya. Katenize. Ewaawe waliwo ziri ezebbiri ebitaano. Zino kateni za mitwalo 2.5. Oli mumbejja tosobola tuula wansi tuula wano ku mubiri. Amalu ne gatandikira mu level 9. Kyeya. Gana amaka gonna gago. Gwe omuntu omu? Ate n'ekirala. Olaba? Gonna. Tugamba nti gonna gange. Gonna gaffe. Nze naawe. Ate kana akayimba katono nnyo. Njagala funayo manene. Nkuzimbire ennene ndi nze ennene togimpa njagala eno. Why? Nakyalo mutuufu gwe walabyeko ye mwana. Ne kale oba gy'oyagala nze mbadde ndaba katono njagala kuteeka mu goloofa naye it's okay. Amalo gajjeeyo ojje ku nniya ekyatuleese kye kino ova eri ku maalo go tuteese. Kitunula nnyini ebbali mukulu komawo wano ekyatuleese tunyumya laavu va ku mataala. Okyaza munakyalo nekikuggwako atunuulidde TV ataddeko TV abana ekikuleese wange okimanyi gundi vaayo wandibadde ojja wano come to daddy come to Nia. Nkwagala nnyo ndaga ekiraga nti ondage njagala namuwa akapeeke k'omuceere sigo wakankola luli. Sabo kyagala akasinga kaawo tekyagala ka muceere nawe kola akapya akasinga kekyo vako ebyo nakkola. Namudda ku ttamedda naako wakankola. Lindako sikuwulidde soka wulira omutima nga gukuba nnyo. Obudde bwagenda ne badda mu mboozi omuyaaya awulira kati bamubuuza tolinayo balanganyinza ntya. Gondabako feesi erinnya lya gunne gundi. Omusajja wotamusangako linnya ku feesi abawo wekka ako mukakoppe bakazi bannange. Joshike tabiriimu. Joshike tabiriimu nze mbivuddemu nenga nkwagala.
olaba buli wenkulaba nti amu naye nga nina kye njagala okugamba kati omuntu eyayatula nti nkwagala kiki ekirala kiŋŋamba tugende mu kisenge nkigambire eyo tugende tekirina buzibu jjukira kyaliriddemu sisita we n'akigamba nti n'omusajja amukolere byabambi kimwagala ng'asitula kyakunywa kye ekyakulya kyaki egundi kale shika osabuka okutuuka munda saati zivuddeko bannange kale ba egenda mu maaso firimu yantiisa obudde nga eyamaani si mwangu ne buziba bubula kata kukya oba bagenze wa ali mu kutwetiyiriza mu buliri bwa mulahi ne bannange okimanyi mpuli asaga akuddayo waka tandika lwaki simanyi nange just njagala beera wano mbeereko mu kifuba kyo wano tewali buzibu naye just omanya ati obudde bugenze omugambi babawo badde omugambi mugambye enkomawo kati obwe buzibu tosobola sula omuyaya akimanyi tasobola sula saawa sinaye ayinza okisanga awo nekiremerawo kikiriza nti gwaliwo kyeyamanyi otetenkanyiza obulamu ku nsi eno sisobola kikiriza nti gwali wano ekituufu mwana gwe mpuliranga okimanyi ng'ebirooto byange byatuukiridde dda ate bitya olwokuba tubadde ffenna nedda olaba mbeereyo ku ofiisi ki mbeera nkulowoozaako bannange mbeera nkulowoozaako nempulira nga njagala kujja beerera ddala wano naawe okubeera nange ojja kubeera nange tofaayo naye with the time tukaweemu akaddu gino beera nange olaba kyondaze banaye olaba sifunangako bukyanga mbeera n'abakazi sifunangako akinkubidde omuyaaya ayogedde mazima bukyanga abeera n'abakazi omuyaaya ayinza okuga ate sifa abatalina kabonero tomanya nti gwe gusoose gwe gwenzookeddeko nenzirawo neneebuuza nyinza nti okulaga nti nkwagala oba nfuneyo ekyenjawulo kye mba nkolera oba nkuwa ensi yonna nze nkubula ekyenjagala tugende ewa maama maama oyo maama olowooza tuba tetupapye nedda tuba tetupapye kati olaba woba ogambye maama nenzigyayo ebintu byange nenzijja nitubeera ffenna wulira layini kiina tulaba omuyaye mukwabuzi ye maama tujja mulaba ekirala olaba wano wange ekituufu wange naye gwe kyobumanya wo woddira ng'osoose kunkubirako ojja kuba ojja ewuwe tujja buzi kubanga bukimanyi mbeera nnyo ku ofiisi kati onkubira essimu nenzija nenkufumbira ne ku mmere ssebo kati ate okumpa ekisumuuzo kigezi ekisumuuza nti ez'okufuluzi bannakimu so kati olaba okimanyi sinaddako mumanyi sebo kinamu oluzungu kinnakyalo bannange laavu eri mu lwento zika bannaye mukoppeeko ku bintu bino nga wayise ekiseera era nga bukya ne buba nga obw'olweggulo tuddako eno munnange nakabutuzi ali wano bimusobedde bebe bawaze sitaati kikwawa
Siti kamonde siti kigaji mama zukuko omwami akomyewo. Kana kabadde kakusimba. Kikyakaana kakusimba kakubateke. Just sikankuba teke naye. Mukwano. Neno osanga omukazi nga nkuba. Notabaako kyokola wadde. Linda ku. Nalibadde si. Anti nalibadde olaba nabadde ngwamubi gwe nabadde sinategeera nsonga nti kati olaba nze nabadde just ndi awo ku ssimu ne lujja ne lunjiira amazi nga tulina kyomukozi siina kuyira buyizi mazi bw'atyo natandika okulwana kyokka ng'okimanyi nti n'olubuto omwana mbonna omulangira yankuba gwe wagenda okutuuka nga ekikazi kyankubyekubye dda si lweru bannange naye lwaki omuntu akuba omuntu nga talina kyamukoze sorry bambi tokaaba mukwano kati omanyi ki ekimulu naye simanyi oba kiki ekiffe tukimanyi kiki mwina akagudugudugu masekati gamu oba tewali nze just yansanga busanze awo olaba agenda okujja nga yakubye nze n'okuntuulira ku lubuto n'abikola byonna lindako gwe n'omanyi bebe ekyo kinyiiziza kati kangende mukyomere kangende mulageko ye lwaki sigenda kati lwaki ninde enkya kangendeyo kati saga kumanyira mukyala naye gendayo mulage nti naffe tulina abaffe nti nebatulwa we batusoosoowaza mulimu abatulwanira entalo bakikube muyayembo ng'agenda kulwana ntalo baasi abantu b'oku mizigo gino bakoze emirimu naiba wakono abakyali abakyala mbayita bazira kuba bebatumbira obubuto bebaguma emyezi 9 singa nali muyimbi singa sikola guno kankola ogwandeese oli otya nnyabo naiba soko gye tugende waliwo kyenjagala okugamba nawe jangu katono nnyo katono ddala wano nze lwaki tokiŋŋambira wano jangu soko gye katono buli saidi nyiivu senkulu eyavuddeko obuzibu ne banayo balwakuba Amerihani Haiti ono gwe bayimbako gwe leeta mamawo ne baonge beekube funeyo obuwalabu nwanire atudde awo nga bwekube bano laavu ate olowooza ku mizigo abantu babikola lwatu terina agenda ganga ndowooza bannaiba sinakindi berinako Oluganda kubanga nawe ukimanyi soko olindeko It's okay kale ne yogerako nange naawe nsonyiwa kubo just nzize kwetonda nsonyiwa ku lwoli omusiru omugwagwa waffe ffe tulina omukwano gwaffe kati lwaki laavu yaffe ate wagiyingizaamu oli wandibadde gwe kyogamba kati gwe olowooza saakulabye ng'olaga sayidi nodda ku sayidi y'oli nga tulwana kikasi kyo kinkuba kyo olaba kati olaba oli omusiru naye kati olaba kye ŋŋenda okukola mukazi kati olaba mukazi gwe oba landiroodi landiroodi agenda ŋŋenda kwogenda landiroodi amala ensonga zino omukazi gwe saga akumanyiira oli musiru nnyo oli mugwagwa era kati olinga agamba nze kati kuva kati nze gwe osobola okwogera ne landiroodi kati mukazi we oyinza omugobera landiroodi era byonna kati era obigamba nze nidulaba just oli mubalinga ataliiwo nze si gwe njogere nze ne mukanga tiisatiisa oli akimanyi nti gwe mbwa gwe olaba omumwolegera obumpi omwo gwe obalowooza gwasinga obuwanvu bano tujja kugoba ku mizigo gino oba olowooza oliwa nze mumpi era oli kunze oli mukazi wagwe oli mukudifendinga ye muwanvu naye mumpi sebo tulaba abawanvu abamusinga kati nze buzibu gwogamba kitegeeza nze afuuse ekizibu oli mukazi we gwogamba bambi kiyina ekyejo kikazi kyattu n'omukwano guno abasajja bangi edeyi walimulanira omuntu omu
egenda mu maaso Pretendinga naawe. just wano neeyisako bweyise oli just amanye nti nno kimulume ndi kimwatulira mu dda nti nja kugoba wano ne kati gwe ne tubeera wali n'owagira oli ng'ate gwe wabadde nnyini mu kifuba kye nga lugudde mu kifuba ky'ombwa olusirisi anti kati kye mbadde nina okukola olaba ngenda funa engeri gye musasula gwe tofa ekyo kitono nabadde kusedi kati gwe mbwa gwe mukazi wange abadde talina olaba mukazi wange abadde talina buzibu naye okuva ewajja ku mizigo gyaffe n'otutabangulira amaka era ogamba nze gwe mukazi wange kati oli yeyajja ku mizigo kati ku mizigo gwe mutima gwaffe era ogamba nze nabasangawo ne mbatankulira oli muveeko ebintu oli mubitaputabula omuyaaya ali wano ayomba nnyo mbu mukyala weeri awulire nga olutalo lukoya kumbe badda mukambogera mpola olaba gye bigedde olabye azze okwetonda olaba azze okukola olutalo ngenze mukola ki kati olaba mpaamu essaawa emu nkomewo kati kangende mukyomere live kuba kati gwe kirabika obadde olowooza nigwe beera wano kankusange wano ssaawa emu nzija navaayo eri n'akomawo ewoono omuntu ankwatira ku muntu wange saagala manya omutima nti gusobola kuba mutebenkevu ng'oyo omusirwa akuliko akuzanyirako hawudeyaha hayinza atya woninze tagenda ate lwakuba nti siraapu oba tevuze nnyo towulidde siraapu mukubi oluyinza saagala kumanyirwa ayinza atya okukwatako ng'ayinza atya mazima ddala ayinza atya abakazi b'oku mizigo balina olumanyiro naye nze njamusa saagala kati olaba ku kyemugambye tajja kuddira nze nkakasa olaba webbanga otamuwemukira teweebikka anti ebbango limalawo n'ekifo kye kati omuyaayo omugamba waaye weevuunike ebbango lyo liteeke waggulu abantu tufune ku mirembe naffe twebake byonna ebinaddako birinde mu kitundu eky'e14 Rento Scandals abadde VJ Josh K ayagala okwogera firimu y'onkugamba nkubirako enamba oba onsange ku WhatsApp oba onsange ku imo naye okukuba kukola nnyo amakulu oba ku Telegram namba kweri naawe ayagala okunsupportinga ongambe Josh K njogererayo ekizungu bwe kiti oba ekinejeya bwe kiti teekamu kasente ebintu bikole naawe alina bizinensi yo nsobola okulanga nange enamba yemu ejja kuba ebimala VJ Josh K Technical Director Mukano Black Gem Pictures. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Josh K.